Maybe I'm giving my emotions.
okumwandulira obwami omukyala Bakikuudu. Ekitiibwa kibeere eri Katonda akakiteeka kulamba tufuna omukeeka andize abazadde ku njuyi zonna relatives abaliwo bajje abaana tugenda kubanga tubasabira omukisa abatandika olugendo olwo Katonda abeere wamu nabo tekubasaba bafukamire wano relatives Christine relatives abatina abaliwo mujje tusuubire emikisa omwana wabo. Katira basichatanze binumba banimerinya Yesu 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 Katinako ebijja bingo banze sitawana Jine misanve jabuli lucha
tejijja gyenyiga mirimu gyange kaziba endwadde z'okumukumu
musobola okweyimirako for recognition. Amina. Esiyokwalaisa kama abawinyunyumisa era reception bajjakwaya akaseera kamakoogera era mungeri emu abaawo abazze ba relatives wa Christine musobola okweyimirako for recognition. Era ne reception bajjakwaya akaseera kamwe akoogera sa Christine asabira wano ne Martin kama yeebazibwe nasinga kugoberera nnyo Christine kubanga ayimba buki mu worship team naye kati ate ne Martin mutabani wange genze kugoberera ekiseera kiwanvuko kubanga tutakabanga nga twogera olunaku lutyo lunatuuka. Twebaze Katonda weyakola ebikulu. Ebigambo bingi naye ajja kwogerayo ebigambo bitono kyemanyi bijjakola amakulu kirungi bajja kuba babikutte ku kamera muliddamu ne mubiraba. Kama yeebazibwe. Nja kubijja mu kigambo kya Katonda kye tusomye nga mbagatta kisamu ky'Abaefeso essula ey'okutaano okuva ku olwabiri mu ebbiri okuserengeta. Pawulo yayogera ebigambo eby'enjawulo eri amaka, eri obufumbo, eri bataata, ebigambo byali byamakulu. Twebaza Katonda nti mwebiri mu kigambo kya Katonda. Naye mu byo mulimu ebigambo bya mirundi ebiri byenzigyeemu byenjagala ebimu okuwulirira amatemu ebirala bya Kristi. Kama yeebazibwe. Naye n'abafumbo bonna abali wano kirungi okwejjukanya abantu bikola. Kama abuulizibwe. Pawulo omutume yagamba nti abasajja mwagalenga abakazi bammwe nga Kristo bwe yakola ki? Yayagala ekkanisa. Ekigambo ekyo si kigambo kitono kyeyateeka ku basajja ffenna okubanga twagala bakazi baffe. Mukyala wange Saara amaze naye emyaka kati 18 tugenda kuba 19. Kama yeebazibwe. Ate tukyagenda mu maaso. Naye ekigambo ekyo kyemanyi batinzo kitambira mu bantu kubanga basulayo ne propose ewa Christine nkwagala. Akati komaze okukuba embaga ate kikkakatako nnyo okwongerera ddala mwana oyo okola ki? Okumwagala. Akugere mu Luzungu osanga ojja kukanyikira to shower her with love. Amazzi ga shawa gamanyi bwe gayirika ja shawa Kristi love. Ate neetaaga okwongera okufumbula ki Kristi kyayita ki? Okwagala. Kama yeebazibwe. Kubanga abakyala definition y'okwagala evaaringa. Naye onogenda okizuula ekyo ky'oba otambulira. Weewanga ayagala nnyo ebirabo. Kama yeebazibwe. Yalwo bwe twali reception y'omukwano gwange omusomo bwe twali tugivaako nefunawo amukaani twali muweewanga bwe naatuuka awakajja biga nti tweredde musumanya ngambwe twaza weewange tayagala zimapezo ayagala kundaba nga nzizeeyo awakamangu era gira tube wano tugende. Ayagala kundaba nga ndi wali n'abaana awo amanya nti mwagala. That's definition y'okwagala evaaringa. Era nkuzaamu amaanyi kati n'oyongera okufumbula. N'oyongera okutegeera Kristo n'oyo kyayita okwagala. Nti oba okuutizangamu emyaka nga bwe ginaakola ki? Bwe ginaatambula. Kakati omutume Pawulo abakyala teyabaviirako awo. Nawe yabagambayo ekigambo ekisomye. Yabagamba nti abakyala muwulirenga bammwe nga bwe muwulira Mukama waffe ensonga za salvation. Ensonga nkulu nnyo Christine mwana wange
era Mukama gy'akusitula n'akutwala oba mu kirabo kino eky'okuyimba n'ofuuka sereebu. Simanyi biki biri mu ggwe, naye kyeŋŋamba bw'obanga oyatiridde buddayo awaka, obwami bw'embeera obutekwata obukyala. Mukama yeebazibwe. Eby'obuwizibwe yakomako babiyita mukyala Joyce Meyer. Mukyala oyo ayatiikirira oba yatiikirira lw'okubanga asomesa ekigambo kya Katonda. Ye omwami we gyali mwami Dave Meyer. Abantu abamu tebamumanyi, naye omukyala oyo yakwata bulungi amakaage. Kiwakwadde ensi esinga kumanya Joyce Meyer olw'ekirabo kyalina, ate asabbitinga bulungi eri omwami we. Mukama yeebazibwe. Amaka ne gatambula. Kino kigambo kikulu eri ebifo ebimu bwegenda ne mukyala wange ng'abamaliriza okusumba Sarah Serumaga. Endumu neevuga nnyo okusinga eyange kubanga teyeebuuzibwa antisa. Mukama yeebazibwe. Naye mukyala yasabbitinga bulungi, akoze bulungi nnyo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo abakyala bonna abali mu mukolo guno, abafumbo, ekigambo ekyo ekya submission kigambo kikulu nnyo. Tikyetaaga okubeerera abakaago gabadde gayuga naye submitinge eri omwami oyo. Abambi no baagala submission. Abambi bakola ki? Baagala submission nnyo nnyo nnyo. Era bwe walina byeyagala okubajjako benyingira kukola ki? Submitinga. Ogenda n'okuleeta requests zo zanguwa. Ate Pawulo yatukola bulungi. Fe abasajja tugamba twagale, abakyala n'abagamba basubmitinge. Si ebintu ebyo byombi bwe bibinaabeera mu maka gammwe gagenda kubangwira. Muwulidde kya Christine ye kigambo ky'amaanyi nga singa bakivaako biro ebyo. Naweerezaako programs ezimu nga zakuyambako abaana abawala. Njagala nnyo okulaba abawala nga basituka, nga basoma, nga bagenda mu maaso. Naye bwe kituuka awaka, omusajja gwe muteeka ki? Omusajja gwe muteeka omukyala. Ekyo bwe kityo bwe kiri mu kigambo kya Katonda. So abakyala abali wano bazzaamu amaanyi okugoberera ekigambo ekyo. Oyinza okuba nga wali oyagala nakunoba olw'ensonga ezimu omwami ze yayogerako, naye ojjukiranga nti omwami gwe tuki? Gwe mutwe. Amiina. Nagenda okumaliriza ebigambo bino olwa abagenyi baffe benna abazze. Njagala okubajjukiza nti wali embaga Kristo gy'agenda okubeera omugole omusajja. Embaga egenda kuba mbaga y'amaanyi nnyo. Reception yayo egenda kuba mu Yerusaalemu. Ffe ekkanisa, ffe mukolo omukyala bajja okugima. Mukama yeebazibwe. Naye tulina okuba nga tunyumye nga Christine bwe yanyumye obukolo bwe. Mukama yeebazibwe. Nga twambadde bulungi ku lw'embaga eyo. Esteban bebali kubirekera Metro bebalire ddala. Ne Brenda Petration nabo bebali kukkiriza kutambula wamu ne bakiiko. In fact, embaga eyo omuntu ati Metro n'ekyaki ali mu kututeekateeka okulaba ng'embaga weetuukira nga tusaanira omugole omusajja okubanga atutwala. Kakati okusoboza abakoli kwe kuuma ekyambalo kino nga kitukula ekyambalo ky'obugole. Era Kristo okuba we yayingidde wano bakugobereza amaaso, bamusuulidde n'obuguli bwansi, bamutegekedde akatebe, ekyambalo ne bakitegeka atube bulungi. Ekyambalo tekikuumika. Oyambala ekyambalo ekyo n'okibeeramu ewiiki, si kyangu kubanga kyeru. Ne bw'otuula osooka kwetegerezaawo oba toyagala kigende maaso.
wetusomya n'atugamba bwendenye n'ayagala ekyambalo kyaffe kisigale nga kitukula era abantu bangi batambula bulokozi naye ng'ebyambalo byakwata amasanga okubika biyinza okuba byayoleka ate tuli balole tweteeberezaamu omugole kati namwami Kiggundu bwabadde alindiridde wali ye yasoose okuyingira namulabi atulindirira Christine era nsanyuse bwe bulabe ng'ayingira naye teeberezaamu nga bwe yanyumye bw'atyo omugole we najja nga alina obulimiro oba ava kuwanta amatooke ate ali mu kyambalo kirina amasanga simanyi wamutwala yeebazibwe kagamba bwe tuli mu kaseera ka kwetegeka kubanga Kristo ekkanisa lyalina okukima teriko bbala yadde olufuyo erina okubanga eyambadde bulungi kama yeebazibwe byonna bigambo bikulu yenjogera kaakano kubanga Kristo ekyamazima nga yamunda ajja tutwale naye tulina okubanga tunyumye na Kristo ebbandi nga tetulina bbala nga tetulina lufuniro tetulina sports mu kyambalo kyaffe era ennene ezuli maaso gaffe okwetukuza kyeva nokubajjukiza bannange oba walokoka naye kati ngaekyambalo kyo kyakwatamu amasaaga oba wana detergents ezimu kulooza lubu kisobola okuddawo ekikola ki ekitukula naye niyo detergent erimu ekyalimu ekola lwe musaayi gwa Yesu tukyasobola okunyikamu ebyambalo byaffe ebiddamu nebitukula netubeera nga tusaanira. Amiina. Ebigambo ebyo bijja kumala kati otugende mu mitwe gyaffe tusabe. Taata mu linnya lya Yesu Kristo tuzze mulimu okwebaza nnyo ku lw'omwana w'omukyala Kiggundu. Weebale byonna byewandise n'omukono gw'obulamu bwabwe nga kuno kaba Katonda nga tujja muli nga tusaba omukisa gwo ogw'omwoyo n'ogw'omubiri gwo oweemirembe mpaka gaabwe bulijjo omwoyo omutukuvu ogwagala tibamamati mukwagala nga Kristo era Kristo naye omusobozenga okuwulira nti twongere okwegayirira omwoyo omutukuvu basiikirize bakulembere naffe ffenna abazze ku mukolo guno nkaba twanjuluza obulamu bwaffe maaso go byambala ebyo ebyobulokozi byatuweebwa mbalamemu amasanga gonna twengenya nga tusaba omusaayi gwa Yesu gutulongoose tubeere nga tusaanira okubeera ku mbaga ey'obugole Kristo wagenda okudda omusajja okukirekanisa ebyambalo byaffe bisangibwe nga bisaanira ate buli mabala yadde enfuniro kama tukwebaziza mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kakati yakusaba era tufulumira abakolera omutima wandiika ebitabo byaffe n'oluvannyuma tubeere yakwanga bategeeza ekiddaala. Tatana pate we vuma banga mulabe
byeyisa bwe bayita fala yegwawo mukisa kunjagaza mukama waliwo ensonga lwaki ntenda gwe ddala nzani mukama oganza nobitaye ebya mukama byeyisa bwe bayita fala yegwawo mukisa bangambanga nti mukama teyerabira bantu be esoso lyabalugera bwatafa tukakulya engege history wange tanyumizika mu bantu I was nothing mukama yanyambye eyali omutego bafala ntuuse kulya engege tegabadde mangi mukama yanyambye luno oluyimba waliwo ensonga kunjagaza mukama ensonga yenna waliwo ensonga lwaki ntenda gwe ddala nzani oganza nobitani ebya mukama byeyisa bwe bayita fala yegwawo mukisa waliwo ensonga kunjagaza mukama waliwo ensonga lwaki ntenda gwe ddala nzani oganza nobitaye ebya mukama byeyisa bwe bayita fala yegwawo mukisa abesiga mukama balinga olusozi sayuni zelujulukuka mukama yabalwanira akuja mu nfufu nakutuuza n'abalangira kiringa ekiroto eyali omunaku okulaba ku nseko mazima sikyakaaba no mukama nga woli sikyagaaga jehova jaira ajja kungabirira leero lwange sanyu lituuse kandi enywe bwekiruma yetugira ku bwennyanja waliwo ensonga wega njagaza mukama waliwo ensonga lwaki ntenda gwe ddala nzani oganza nobitani ebya mukama byeyisa bwe bayita fala yegwawo ebitala bitadde bayita nakyo yegwawo abasa amasiga byewunjisa bwe bayita fala yegwawo abasa ekikume byewunjisa bwe bayita fala yegwawo mu linnya lya Yesu nkituze bwe bayita fala yegwawo mu linnya lya Yesu kiwedde
Christ tuba tutuse ku ntandikwa y'enkomerero y'omukolo guno era twagala okumanya bwe tuba wano tugenda wa wabaawo chairperson organizing committee owa receptionize tukule naye n'abasimalima festival atakukulira tuba wano tugenda wa kandi naye kyanamukulira tusekta n'abazadde ebifaananyi tukyasobola okubifuna ku mulyango mukanisa wano obudde bukyaliwo mwebale nnyo mwebale ddala lw'omwami n'omukyala kikulu mukama omukisa tusobola okugenderako tufune ekitiibwa okusinzira mukama byokoze sebo kasize okuva mu buto bwange okutuka gyendi kibadde kisa nali sirina subi nga kyali ewaffe mu kyalo kale raba otambuziza amawanga ongase ku bangi eri ebintu byokoze mukama bingi kabaka byokoze mukama sinzibwa oli mukulu
this is UCC, United Christian Center, my church. My church today, this wedding has been on Friday because we have very many bagole. Yeah, when it's the December season, so there are many couples to be wedded. And today we had Chigundu and Christine. So Bachigundu, they are here. Bachigundu, they are here. Yes, Bachigundu are here. This is Chigundu from Gentleness family. Then Christine, I think Joy, and she's in the worship team. So today God has blessed them with matrimony. Hey, 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 hey. Holy matrimony. Hey, 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 hey. Bless God, bless God. So this is our church. Anyone looking for a church to be wedded into, this is UCC. Yeah, it's a beautiful church and we are licensed to do everything we do. Yes, God bless you. See you soon for the next couple. Shalom. Yeah, praise the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. This is my church, UCC. Hey, my name is Jim Charlie at my church. It's very beautiful. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Malaika ez'omugulu ziwanagwe munage zani atakuwana zani kulwebyo byokoze nabulaba sebo obulungi bw'Omukama bwe wanyamba n'omponya kabi sirikwerabira omukono gw'osebo teguyimbawadde n'abakwesiga tebaliswaziba oli mukulu sinziba situliba Yesu oli mukulu mwana gwendiga sinziba waliwo Katonda byakola ebyewuunyisa era bangi babikoledde bamuwa obujulizi nawe olize owulira obikoye towanika kubanga soose wooli naye ate nkyajawulo towanika sose wange naye ate nkyajawulo nawe oyimbe oli mukulu sinziba oli munene kologoma ya Yuda teryakwekana oli mukulu sinziba oli munene kologoma ya Yuda teryakwekana nawe oyimbe oli mukulu Yesu sinziba oli munene kologoma ya Yuda teryakwekana Bwana oli mukulu Bwana wa mabwana sinziba oli munene kologoma ya Yuda teryakwekana Fresh Face Music. Holy Spirit, oh, we worship you. We come in your holy presence. Tukusinza, tukutenda.